CBS FM ogwakawala muguulidde ogwakalenzi muguulira ddi oludda oluwabi muluwadde obudde omuwabi yennyini azze n'ayogera balooya b'omuwabi bazze ne boogera abawagizi b'omuwabi bazze ne boogera omwogezi w'omuwabi azze n'ayogera kaakati ddwe oludda oluvunaanibwa luweebwa ddi omukisa okujja okwennyonnyolako nandirowoozezza nti kyalibadde kya buvunaanyizibwa nnyo bano nga bwe baleese omusango mu kkooti yammwe ne mumala okubawuliriza bonna ne baggwayo n'oludda oluwawaabirwa mwaluliiseeko mu kkooti yammwe ey'ekitiibwa ennyo lwennyonnyoleko then abalamuzi ab'oku ntikko nga be bawuliriza basalewo oba gubakka mu vvi oba tegubakka mu vvi njagala kkooti yammwe eyo ebeere ya buvunaanyizibwa nnyo sirabangako kkooti kazibe zino eza Museveni ez'amancoolo ewaludda luwaabi buyinza na mukisa lwokka okujja okwennyonnyolako ng'oludda oluwawaabirwa teruweereddwa mukisa nga n'omuwawaabirwa mwamuvuga dda ne mumutwala ku limandi eruzira eno omusango guli mu kukwajja balooya b'omuwaabi beesimbye bwantogo mu kkooti omuwaabi yennyini yeesimbye bwantogo mu kkooti abawagizi b'omuwaabi beesimbye bwantogo mu kkooti omwogezi w'omuwaabi yeesimbye bwantogo mu kkooti naye ng'aba sayidi y'oludda oluwawaabirwa abazze ku lw'omuntu waabwe gwe baatwala ku alimanda eruzira bo babasibidde ebweru bwa kkooti era tebabaganya yadde okuyingira munda mu kkooti okubaako kye bannyonnyolako mubeere balamuzi ba buvunaanyizibwa nnyo era kkooti yammwe ebeere ya kitiibwa nnyo bw'oba osazeewo okuwa oludda oluwaabi okutu okwa ddyo beera wa mazima nnyo n'oludda oluwawaabirwa oluwa okutu okwa kkono lusobole okwennyonnyolako kubanga ensi we yatuuka kazibe ensi ezaakula kazibe ensi ezitalina dimokulaasi ne bwe kibanga omuntu omu ssekinnoomu ava asinga state kaŋŋambe wassa omuntu kaŋŋambe wakoze obutujju kaŋŋambe obadde osekeeterera gavumenti ludda lwawo oba kkooti yawa kwe bakutwala nga tebakuwadde mukisa kufuna looya naawe kennyini kwennyonnyolako naye CBS FM etuuse ku conclusion oba ku nsala y'omusango guno wallahi ya Mungu nga gwegenda okugusalira olwedde yaluzira temuwadde mukisa yadde kujja kwennyonnyolako bwe kibanga CBS FM ekyali wansi wa Bwakabaka ng'Obwakabaka bwa Buganda olunaku olwaleero si buwambe buli mu mikono mituufu Kabaka talina baana talina byana Alex Waiswa Mufumbiro oba Joero Ssennyonyi akeerako ddi ku CBS okujja okunnyonnyola ku lw'oludda oluwawaabirwa ajja ddi ku CBS okunnyonnyola ku lw'oludda oluwawaabirwa kano nno kabonero ak'essimbalaala nti bano abasajja baali baaluka ekintu kyabwe nga kiri mmengo naye ng'ate kyekiremesezza bannayuganda mu buwambe baatuweereza abasajja abambadde busuti nga bambadde nnyo era bananye nnyo nga bw'obatunuulira oga waawu bali simaati ne tubabeeramu n'essuubi nti enkya Museveni agenda naye ate mwana wattu nga be bayambyeko okumukuumira mu ntebe era bwe twabasanga mu karakita ezifaanagana eza mwami Yoweri Kaguta Museveni ne tubajjawo bali banyiiga nnyo kyokka nga nabo baali babrandingiddwa nga abaalina okugjawo Museveni kale katugambe nti mpuuga omuntu ssekinnoomu ye yasobezza ye yavudde ku mugende eyafuuse kaasa lwaki mmwe temubeera ba buvunaanyizibwa ne mugamba nti tusonga embeera omulamwa gwaffe gwakuggyako Museveni naye we baakutte ku omu kyabadde ng'okuteeka akantu mu liiso ne lijja amaziga n'ennyindo ne zitandika okufeesezaako ekitegeeza nti bulijjo waliwo enkolagana ey'amaanyi ey'okukuumira bannayuganda mu busibe kubanga omu gwe twazudde ng'akuumira bannayuganda mu busibe oluvannyuma lw'okumuwoggolako nti kale bba waavuddeyo akabinja akalala akagambye nti no matter what ffe tugenda kuyimirira n'empuuga kitegeeza nti Mmengo be yatuweereza ate mwana wattu be basaanyaawo ensi yaffe Uganda era be basaanyaawo n'eggwanga lyaffe Buganda olunaku olw'eggulo nga sinnagenda ku lunaku lw'eggulo kansooke mbanyumizeemu mwaka gwali gwa 1998 twali ku ssukuulu eyo e Butambala Mabanda
Madam Tava tugamba buli omu awanika omukono atubuulire kyasinga okutya. Bannange bonna bayizi bannange, nti omusezi, nti abalogo, nti akisidenti, nti omusota, nti engo, nti empologoma. Madam Kyava ngamba waayi Abdul kikomeko yekolera gwosinga kutya ki? Nemuga madam nze nsinga kutya butaswala. Nangamba kiddemu kikyo singa okutya? Nemugamba nze ntya nnyo obutaswala. Kubanga obutaswala gwe muti okutudde buli kikolobero kyonna ekiyinza okussa wansi. Naye buli lwembeera n'okuswala kunneewaza okukola ebitajjansa mu nkola y'abanandaba batya. Nalabye omukulu Abedi Bwanika kuba nawulidde omukulu Abedi Bwanika olunaku olw'eggulu ku leediyo yaabwe etakyali yaffe Abaganda, wabula ku leediyo yaabwe Radio Chabasa era njagala mujjeko akagamba nti Radio Buganda etumiwe Radio ab'ebitiibwa, Radio Mayiga, Radio Mpuuga, Radio Kasani, Radio Segona, Radio Abedi Bwanika eyo tekyali Radio Buganda ng'eyina abaana n'ebyana mu Buganda. Olunaku olw'eggulo Abedi Bwanika bwe yabadde ku Radio Chabasa yagambye ekigo bya Mpuuga mu Nuupu kugaana tteeka lya bisiyaga oba kugaana cooperatinga n'abasiyazi. Nentunuulira akasajja akakulu nga keetaaga kukuba enema kubanga kalabika koogeza biwuka, nga bw'ona kakuba enema ne kawaluka kagenda kufuluma ebyo ebiwuka ebikaleetedde obuseru munda mukko. Abedi Bwanika singa osula ew'omusezi lw'okitegedde tokeera ku makya kudduka kuvaawo. Omusezi ye n'akuyamba n'akwegobera n'akugamba vva wano ffe tuli abantu tugenda kukulya, n'otuuka n'okuddukira ku kitaawuluzi wuunangobaganya mu maka kyokka nga nze nasomba omusenyu, nze nasomba amazzi agazimba amaka gano, naye mazima ddala wuuno angobaganya mu maka naye ng'ekingobesa mu maka lwakuba nti nnyini maka musezi. That is idiocy. That is idiocy of highest order. Leka kubeera musiru, lowooza ku baana bo abatuula ku TV ne bakulaba. Lowooza ku baana bo abakuwuliriza ng'obagambye nti ngenze ku Radio Chabasa. Kubanga kati kyenkakasa abaana bo bakuze, bali myaka gyaffe sino okubanga batusingako, naye nga bakuwulira ng'oga nti ekigo bya Mpuuga mu Nuupu naffe ekitugobya mu Nuupu lwansonga nti twagaana okukolagana n'abasiyazi. Naye ng'okimanyi nti mu culture ya Buganda temuliimu kintu kye bayita bisiyaga mu buwangwa bwaffe. Kakati gwe bw'obeera ewantu we babirya, lwe weekengedde nti babirya ng'omusajja Omuganda omutuufu, awo tolwana na kutereezaawo. Ovangawo buvi n'otambula n'ogenda. Ke kali keggambye nti singa osula ew'omusezi lw'okitegedde nti amaka gano mwendi bali abantu, okeera kutambula nga tebamaze na kukugoba. Naye abali abantu bo bennyini bakwegobedde, atodduka ku kitaawuluzi nti baabano bangoba, naye mmanyi ensonga lwaki bangoba, lwa nsonga nti bo basezi. Owaaye ani yakukwata kabina? Tewabanga waliwo omusajja yakusiiyaawo oba baakulya ku bisiyaga nga byakuwoomera, kakati nga wafuna ku testi y'ebisiyaga tokyayagala vae babirya. Kubanga ekibiina ky'abasiyazi nga gwe omusajja Omuganda obeera okyagaza ki? Obeera oseesiba mu kyaki? Twaligambye nti bulijjo okwatibwa akafansonyi okukiviira oba okukirekulira banandaba batya abantu kubanga bo tebamanyi bya munda. N'ekyo kikuyambye kikwegobedde, olina n'ekyokunnyonnyola abantu nti munnange bangobye. Ate era sitiro ogamba nti tewali ayina buyinza kutugoba wano, tewali ayina buyinza kutugoba mu maka ga musezi. Naye nga lw'otegedde nti basezi toyina na kusula mulundi gwakubi, olina kudduka misinde. Neera nzikiriza nkuddemu ekivumo kiikino nti wakwenya. N'ekyakugoba mu Democratic Party byali bisiyaga, anti ogambye nekibabonyabonya bawagira ebisiyaga. N'ekyakugobya mu Democratic Party byali bisiyaga.
naye waliyo ebisiyaga kyekyakujja mu Democratic Party ne banno kyekyasaanyawo DP byali bisiyaga nga DP okusaanawo okufuuka amatongo byali bisiyaga neera nzikiriza nziremu nkuvuma ekivumo kino teolimpuuta nnyo etanaaba ng'ate esula mu mazzi. Wayogedde ku Gorbachev nti Lewis Rubongoya, David Lewis Rubongoya, Gorbachev mu National Unity Platform. Bwe njogera ku Gorbachev ye musajja yakulemberako ku ggwanga lya Russia naye nga mu America. Kati bw'oyogera ku Gorbachev ate ndaba kabinja kammwe so si Rubongoya, kubanga Rubongoya teyajjanga mwana muto ku opposition, yajjanga omusajja omukulu atuuse okwetegeerera n'agamba nti ndokose. Naye baseggona bampuuga baggwe mwawagikibwa emmengo nga mukyali baana bato. Naye ate bwe tupima ennyo ekitiibwa kya Mmengo ku mulembe gwammwe nga n'ow'ekitiibwa Mayiga mwe mutwalidde, Buganda yalina ekitiibwa kingi nnyo. Buganda yalina amaanyi mangi nnyo. Buganda yalina ensa nnyingi nnyo ku mulembe gwa mulwanya Mulise Mwogerere okusingako ku mirembe gino egy'ab'ebitiibwa abaliwo. Bwe weetegereza ab'ebitiibwa ba Joyce Mpanga bamulwanya Mulise Mwogerere ku mulembe gwabwe ogw'ab'ebitiibwa, Buganda yali ezitowa. Naye ate ku mulembe gwammwe oba ku mulembe gw'ow'ekitiibwa Katikkiro Mayiga, ku mulembe gw'ab'ebitiibwa bano abaliwo baseggona baani, Buganda eri mu kukkirira wansi mu nnyanga. Njagala onoonyereze ensalo za Buganda zifunze ddi nga ku mulembe guno. Buganda be bantu baayo, Buganda ze nsalo zaayo. Abaana ba Buganda basinze basibira ku mulembe ki? Basinze battira ku mulembe ki? Ettaka ly'Abaganda lisinze kutwalibwa ku mulembe ki? Era abalitwala be baani? Then ogenda kumanya Gorbachev omutuufu, kubanga Gorbachev baamuzaalira mu Russia ng'era ne bano bwe babazaalidde mu Buganda. Naye Gorbachev ekiseera kyatuuka ng'akolera ku interest za America, kubanga mu America mu mazima amatuufu ameekusifu. Era mu budde obwo Soviet Union nga mu budde buno eyitibwa Russia yava ku bwa superpower America n'etwala n'akakakodyo. Naye naffe bwe twetegereza tulabanga Buganda eyongera okusereba, eyongera okusangulwa ku maapu ya Uganda, baagala nagituuma Central Uganda. Tulabanga Abaganda bafuusa abaddu mu Buganda. Tulabanga ababosi kati mu Buganda olunaku olwaleero balala nnyo, nga n'ettaka lya Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi Lukomwa Cuucu Nantawetwa Lukomwa Nantawetwa, n'ettaka lye lyennyini ng'omuntu litandise okutuukibwako. Ani Gorbachev? Kuba omugaso gwa Gorbachev kusaanyaawo. Kuggwe ne Rubongoya, ani Gorbachev? Oba kabinja kammwe ne Rubongoya, ani Gorbachev? Kubanga Rubongoya ffenna tumanyi gye yava. Ebyo mugezaako tujjukiza yave ffenna tumanyi Rubongoya gye yava. Sikikwetaagisa kunzijukiza. Nga Rubongoya bwe yabeerako mu NRM, nga Rubongoya bwe yasomera mu Harvard, nga Rubongoya bwe yakwatirako Museveni ensawo, byonna yabikola. Naye teweerabira nti ne Katumba Wamala yaliko mu magye g'Obote, Kasirye Eggwanga yaliko mu magye ga Amin, naye ate be baaleeta Museveni. Kikyentegeeza nti enkyukakyuka bw'ejja ebanga ddiini ya bulokole. Bayibuli egamba nti mujje mwenna abakooye. Kati ne mu NRM waliyo abakooye, nga mu UPC bwe waliyo abakooye, nga ku Gwamini bwe waliyo abakooye. Kino njagala kikubulya buli gavumenti esuuliddwa esuulibwa ku buyambi bw'abagibadde munda, kuba baba bagimanyi nnyo. Njagala okukiddamu kyebajjukiza. We are so proud of Rubongoya okubanga yava mu NRM oba okubanga yakwatirako ku Museveni ensawo.
kitegeeza nti amanyi nnyo Museveni n'okusinga omuntu omulala yenna n'enkola ze. Era kyovula mumupinga, mumukuba, mwagala avewo lwa nsonga nti ye abamanyi nti mukolera Museveni kubanga balaba mu Museveni zimu. Kuba eriiso lya Rubongoya lisobola okulaba Museveni zimu. Lisobola okulaba akabonero ka Museveni mu lutemya lwa liiso. Kyekimuwalanya, kyekimuyisa Gorbachev, naye nga ate Gorbachev nze ndaba baawo Mmengo n'ab'ebitiibwa bano be baakutte mu bubbi. Gw'omanyi ebbanga enkyukakyuka gyekeereye lwakubeera n'essuubi mu bantu abo. Omuntu nga yasiibye enjala temuluma kubanga aba yatodde nniya nti nsiibye, naye beera nga tewasiibye owulire enjala weeruma kubanga mu mutima gwo temuliimu kintu nti nasiibye. Kati nammwe twabalinamu essuubi n'engalo nga tunaabye, engalo ne zituuka okugwamu enfuufu, engalo ne zituuka okugwamu ebicaafu, engalo ne zituuka okwesokola mu nnyindo, ne tuddayo ne tunaaba bupya, naye ng'emmere tekola ki? Tetuuka, naye nga mutuvugira wakati w'essuubi. Era ng'ekintu kino kibadde kiggwa 2026. Mwenna mukwate ekkubo omulundi ogu muddeyo ewammwe ku butaka mu NRM babawe n'obwa minisita ng'Abahima dynasty emaze okubukala. Rubongoya oyo musajja nnyo okufuga abantu abatafugibwa nga mmwe, okufuga oba okukulembera abantu abaali bazze ku mission nga mmwe, okukulembera ekibiina kye twalirowoozezza nti kya nseenene naye ng'ate mulimu enzige ezifaanana enseenene, naye n'asobola ozisipotinga n'agamba waliwo aba NRM abagenda okugamba ng'era enkola yaabwe bulijjo. Nuupu okugoba mpuuga yagudde. Wano nno mulambeewo muntemerewo. Kano mukantemeremu. Nuupu okugoba mpuuga yagudde. Era nga bavuma His Excellency Bobi Wine bw'atamanyi kubala bya bufuzi. Naye nga be bantu be bamu abadde bagamba tewaliyo opposition eyanguyidde Museveni ng'eno, era tewaliyo parliament eyanguyidde Museveni ng'eno. Ani abadde akulira oludda oluwabula government mu parliament? Oba ani abadde leader of opposition mu parliament? Era ababaka b'opposition babadde bakulemberwani. Bw'oba ngambye tewaliyo opposition eyanguyidde Museveni ng'eno, tewaliyo parliament ya ludda luvuganya eyanguyidde Museveni ng'eno, atunka kasooti obulungi bwa mpuuga. Oba osanga bw'oyogera ebigambo ebyo natandika nange obifumiitirizaako, nentandika okunoonyereza nange n'enzuula ekizibu, era ekizibu n'enkifulumya. Ate ovaayo otya okunkakasa obulungi bwa mpuuga nga tewali opposition eyanguyidde Museveni ng'eno, nga tewali parliament eyanguyidde Museveni ng'eno, ng'ate ono yabadde afuga oludda oluvuganya mu parliament, oba nga yabadde afuga ababaka b'oludda oluvuganya. Bwe kiba nga ababaka b'oludda oluvuganya bapafomiize bubi, basaze eddiiro, bagenze wa Museveni, then who is responsible? Ono kamutwale nga Katikkiro wa Nuupu mu parliament. Nga Ssaabasajja Kabaka bw'agamba nti Oweekitiibwa Katikkiro genda onkuumireko ku Baganda, so ono gwe njogera Katikkiro omutuufu bw'alina okukola. Genda onkuumireko ku Baganda. Ne Kyagulanyi yagamba nkuwadde obwa Katikkiro genda onkuumireko ku babaka abo. Ababaka batwaha Kagabo baani obalaba bazunga bagenda wa Museveni. Ne mutuuka n'okugamba tewaliyo opposition eyanguyidde Museveni ng'eno, tewaliyo parliament eyanguyidde Museveni ng'eno, then ate nkutte ku liida waabwe ate oŋŋamba nti nkoze bubi, oli mugwi wa ddalu, oli musirusiru, totegeera bulungi. Nammwe mbavuddeko ako mbadde mpisaawo kayise. Rubongoya mubi. Rubongoya yayagala okusaanyawo National Unity Platform. Bobi Wine awuliriza nnyo Rubongoya. Ne mu DP Rubongoya yaliyo ye mwasuula. Era ekyasuula DP yali Rubongoya. Oyina ekintu ky'oli mu kuzimba, ntuzimbye ekintu kyaffe.
oli naveeri najja oleeta obusosoze DP yammwe yalimu abaganda bokka ku Neeke ne Seeke yakomekkerera etya mugimwazimba ku musingi gwa Buganda yakomekkerera etya totuzaayo nkiddamu totuzaayo mu bwebolereze mu kuboolana nti ono twayonka kulimu kyokka era taata ya muzaalo oli just tugatta maama oyo taba muganda wange fuulu aba muganda wange haafu ono tugatta taata ne maama si ya muzaala taba muganda wange fuulu aba muganda wange haafu ffe nyaffe atugatta ffenna ye Uganda kyokka ate ne tujja tubaamu n'ekintu ekisinga okutugatta kwe kunyigirizibwa mwalwana nnyo Lubongo oyo yagobe mu Nuupu kubanga emissoni yammwe yali esooka mwalwana nnyo Lubongo oyo yagobe mu Nuupu era ne propaganda oyo yaliko wa Museveni oyo yaliko wa tewali atawagiranga ku Museveni Munnayuganda atawagiranga ku Museveni zeze mpulunguse mu binyeebwa buli Munnayuganda yali awagidde ku Museveni Mukama yamuwundira akalimi mwana mulenzi oyo alina ekigambo Mukama yamuwundira akalimi makubuula bajja okubannyonnyola byonna byabannyonnyodde mugamba nti wow tugende n'ono olaba ne Ssaabasajja Kabaka yakkiriza okukola ne Museveni ng'alowooza nti Museveni ye mutuufu ekituufu Museveni omutuufu twamumanya afuta tewali atawagiranga ku Museveni kababe mmwe so buli Munnayuganda yawagira ku Museveni bwe kibanga buli yawagira ku Museveni talina kwetaba mu nkyukakyuka Museveni agenda kufuga paka waali kooyera kubanga abasinga baamuwagirako beebuusiza wakati mu lugendo ng'alaba basa agivuga agitwala Kataka agijje ku luguudo agiyisa mu bisaalu saaka ebisaka so tolowooza nti osobola okulwanyisa Lubongoya olwa pastiye mwagezaako okumukuba tumugobe mu Nuupu then era musindika abakuba twabagamba Nuupu kibiina kya Buganda bano yali tageti yaabwe bano yali tageti yaabwe kukyusa lutambi wano bamukuba bagamba akolera Museveni oba bebamu naye nga yemumala okumugoba ng'ekigambo kyabwe hadithi yaabwe ennyikidde bulungi nga mumugoba bwe mumala omugoba then ate basindika abalala bano basosoze n'okusinga Museveni kino ekibiina kya Buganda njagala okubategeeza mmwe temumanyi nalwo olwo Lubongo yeyo gyazannya Lubongo oyo kubanga tetufaananya nnyindo ng'ali mu ffe Lubongo oyo kubanga tetugatta lulimi ng'ali mu ffe tomanyira olwo gyatuzannyira mu Western awo Uganda era ggirayo ddala ekifaananyi nti Nuupu si ya Buganda Nabaganda ate era Uganda ne bwekyuka manyi batera obbatiisatiisa baganda bange abava mu West bano bwe babba we balya we bakkuta ate ne babagamba ekintu kyammwe nga mwambadde ettangira ekintu kyammwe nga musula mu busiisira ekintu kyammwe nga baffe Abaganda tugula sukaali nammwe mumugula ekintu kyammwe nga tubonaabona kyekimu n'okubanga mutusingako kubanga bano bwe babba ate basigako ene waffe mu Buganda ffe ne batuwaako egy'okusiimuula ebizimbe byabwe kale ffe tuyinza okuba tufunamu nnyo ne mu gavumenti eno okusinga abeeyimmanga naye ne babalimba nti ekintu kyammwe kakati kino kijjirayo ddala ekifaananyi nti ffenna tulinga nseenene bw'ogikwata eya Kulunkalu eya Kulumbazi eya Kisubi n'enseenene zonna ozisiikira mu ntamu ezi Museveni ffenna tusiikira mu ntamu emu nkidda Museveni ffenna atusiikira mu ntamu emu kati bano bagobaganya Lubongoya bali bannaffe batukyawe kubanga bano babagamba ekintu kyaffe naye nga balaba be bakiryamu bokka bali bubi nabo abaana baabwe bali mu Bwakadaama bali bubi nabo abo mu Western Uganda ate bubi nnyo n'okusinga ffe abali mu Central kuba bano bye babba babiteeka waffe mu Buganda kuba bye baagala okukola Obwakabaka bali bubi nnyo ate nnyo
bazzeemu essuubi bagamba satufunye omununuzi ate okumanya bano batwagala nnyo era tuli ku bumu tebaliimu busosoze ng'ono bw'alina bali basosolera ne munda mu west simanya abahima bode tubesembereza ate tusembeza abahiru bamwiru abahima tetubesembereza kati ogobe Rubongoya wano bo basesemu twabagamba nupu kibiina kya Buganda omu west awuliriza oyo Gasiya Rubongoya asobola okugobwa nga ddala kituufu mulabi nga ddala kituufu ayina ensobi yonna gyakoze nga n'eggwanga ligiraba nga nammwe bwe mwagobeddwa tewali Muganda ali ku sayidi yammwe kyovola muyina empewo eza Buganda zonna azini amayengo g'empewo radios ne TV sigamba mpewo zino mutwe gwa Bwanika gutuulibwako empewo akakatwe akalinganga olujjo kwe baserera akalo kakato kasobola okutuulako lubaale n'abukalako muyina empewo n'Abaganda bonna babaganye okukozesa kaadi Baganda kuba bakiraba nti mmwe bakyamu then nammwe muleete obukyamu bwa Rubongoya nze nja kutuula ku nneeke nze nkeera okumugoba tugenze ku ky'omwana pressure nalawulidde Bwanika ng'agamba nti Nuupu ye yatuma pressure avume Kabaka Nuupu naye mwabadde mu bufunze naye yavuma Kabaka naye teweerabira nti pressure mu busiru bwe mu bubuyabuya bwe era natunuuliranga omwana oyo ng'ayina okuvoola n'ebyomunda byaleta nga ndaba amagezi ge matono nnyo okumanya ebyomunda n'Obuganda bwe butono nnyo okwogera ekigambo ng'ekyo ky'aba Ayogedde omwana aba mu bannaalinnya omwana aba ku byoto omwana aba mu biki ng'olaba ebintu by'Omuganda omutuufu by'alina okuba nga yabimanyi byekka ng'ono omubuyabuya tasobola kuba nabyo neŋŋamba mu bigambo byange kino ekintu kankiwe time kuba kiri sensitive naye waliyo emmengo atuma omwana oyo saakyogerera ku mpewo nekigamba wano gwe nali ntudde naye neŋŋamba Likaado ne mga Likaado atuma omwana ono ali mmengo kaakati leero omwana oyo bw'omugjayo nga kaadi eyawukanya Nuupu ku Bwakabaka bwa Buganda eyawukanya His Excellency Bobi Wine ku Kabaka we muzudde ani yabadde atuma pressure okuvuma Ssaabasajja Kabaka kabinja ako omukazi lwakukyaye si lwabakukyaye lwakugambye nti mwami leero nno basirwa abaanobye obubonero oba wabula dda nti omukazi yanko bano obubonero baali baabula badda nti essaawa yonna bagenda era gwe weebuze lwaki in that period pressure waaviiriddeyo okuvuma Ssaabasajja Kabaka lwaki bano mukumanyako nti bagenda kugobaganyizibwa baatuma omwana oyo ne bamuwa n'info y'omunda n'atandika okuvuma nga Ssaabasajja Kabaka kaakati essaawa eno bagikozesanga kaadi be baatuma n'oli omwana okuvuma Ssaabasajja Kabaka what a coincidence pressure nga abadde aluddewo lwaki kijjidde mu kaseera nga bano bagenda kugubwa bamanyako kugobwa kwabwe ne basalawo ga nti kale oba mungobye ku luzzi kanduteekemu feeses n'abalala baleme kujja kusena mmwe mwatuma pressure okuvuma Ssaabasajja Kabaka era singa omwana oyo akwatibwa bulungi nnyo asobola okukutuusa ku mutuufu abadde ajolonga Namulondo ku mutuufu abadde avuma Ssaabasajja Kabaka situgenda kukolagana n'abantu bavuma Ssaabasajja Kabaka eyamuvumye teyakwatiddwa wali olabyeko fayiringa Yekolera Itongwa nti avumye ku Beene kaba ow'ekitiibwa Katikkiro olina omusango Katikkiro mw'osobola okunkwatira nti nakuvumako
ku filing muji filing emisango mba mukakasa nti abanupu bali babavumyeko era omuvumi akwatibwa bano tobayina woyinza kubakwatira kuba okimanyi tebakuvumangako kati video eno nga bwe mugiwulidde olide kimuganda batyobola Buganda bavumya ow'ekitiibwa Katikkiro because bano batya amazima okusinga ebivumo naye ndowooza mutegedde ani yatumanga omwana oyo gwe bayita pressure okutyoboola n'okufutyanga nnyinimu naye nga kakabinja k'abagoloba chief bwe kadda ebyokwogera mbivaako naye omusajja yankanze nnyo situgenda kukolagana na kibiina kirimu bisiyaga mmwe mwazimba ky'abasiyazi kubanga ogambye mmwe mwazimba ky'abasiyazi oba ne mu DP yonna gye muyise gye mugenze muwunyerera ng'embwa enkombe mu bigere gye mugenze musanyawo ebibiina ebyenjawulo era ebisiyaga bye byabagobayo. Bwanika agamba nti Rubongoya akolera Museveni mu kulonda kwa 2011 nga Dokita Besigye bamukubye kamulali maaso ali Nairobi bamujjanjaba nga Bannayuganda balina obulumi obuwanguzi bwabwe bubbiddwa akakajegga ke kali ekkololo mu kulayira kwa Museveni era amawulire ne gakwata nti opposition ekkiriza nti tuwanguddwa akakajegga ako kannawunu ako kemulaba akakabizika ebitanga mu nsonyi okukozesa olulimi olwo naye ndukozesezza lwa nsonga nti akakasajja kabaddenga w'ebbanga lyonna mu opposition ya Uganda ako kemulaba ako nga kekakatiriza obuwanguzi bwa Museveni ako kabizika ebitanga ako mu nsonyi okukyusa ku lulimi naye akakabizika ebitanga akalaga essaawa eno nti kali ku ludda lw'abanyigirizibwa bwe bubaddenga w'ebbanga lyonna nga bwe bukatiriza obuwanguzi bwa Museveni era mujjukira ne gye buvuddeko kaali kagamba nti tuteese ne Museveni ko omulimu gwako mu opposition kulaga nti Museveni ali legited nti ye president wa Uganda omutuufu nti era ne bw'oba olina ky'oyagala olina kugenda wa president wa Uganda omutuufu nga ke kaliwo okusaabulula abantu kye bagamba nti twabbiddwa obulu akakabizika ebitanga ako ke kabaddenga w'ebbanga lyonna kali ekkololo kakagenda ekkololo emirundi emeka 26 kagenda 2011 kagenda kakasajja akabizika ebitanga okukatiriza nti Museveni yawangudde opposition ekkiriza nga n'abazungu weebali bannamawulire weebali ne bakajjangako interview ne kagamba nti Uganda first ebyomukalulu biwedde kakati kulaakulanya Uganda tugende n'abantu bwe basiimye ye Museveni akakabizika ebitanga akakayina envi emabega akakabizika ebitanga ako ako kemulaba akakabizika ebitanga gwate okyakaabya kajanja naye weetaaga okusabika empi ate gwe nkulinako obusungu bungi buviira ddala ku ggumba kabizika bitanga gwe abazadde nga bali mu kukaabira abaana baabwe ababifiiriddemu abazadde nga bali mu kubanja abaana baabwe abasibiddwa abazadde nga bali mu kungubaga akakabizika ebitanga nga tomujjulu nga tumufiiriddwa jajjange nankunda muwanga tumufiiriddwa nga baani balugonvu owa DPUID tumufiiriddwa akakabizika ebitanga ne kagenda Museveni okulayira ekkololo akakabizika ebitanga sikozesangako olulimi luno mwenna mumanyi n'enkwata yange ey'ebintu naye akakabizika ebitanga wallahi kazanyidde Museveni politics from day one era kali kabireese ne mu nuupu akakabizika ebitanga kali kabireese ne mu nuupu mwe kino kye muyita politics kuliko entaana z'abantu kuliko abali mu makomera kuliko abalina obulemu kuliko abafuka bannamwandu kuliko abafuka bamulekwa
kuliko abafuka basemwandu, kuliko abazadde abafuka bakitagenda abazaalira ettaka nga baana bwe babatta. Wallahi ya Mungu kino kye muyitanga politics. Waliwo obulamu bw'abantu ababikoleddwamu saddaaka. Bwanika kabizzi ka bitanga. Ebbanga lyonna obadde ng'okolera Museveni nga tusirise. Ebbanga lyonna Bannayuganda bakuwadde chance eziwera ng'oddayo wa Museveni. Kabizzi ka bitanga. Nja kukuteera embwa nze Yekolera Itongwa.